eyayasa ekyama kya MK project nga si mulala ye General Sejjusa. Munnange ffe kyatukola bulungi nnyo, naye munnange bannyini MK project kyabakola bubi nnyo kuba baali baagala ebeere ya kyama. Kale Muhoozi asinziddeawo ku mukutu gwe ogwa X mu ngeri y'okunyooma n'obusungu n'alaga nti munnange ayagala kumanya ebikwata ku MK project era nga Sejjusa alina okuripootinga gy'ali amubuulire akana n'akataano. Ate munnange still obuzibu bwa MK project nti singa tetwagitegeera twalibadde tulaba miranga n'abantu baffe kubula na kufa nga tetumanyi ki ekibatta bafiira ki. Naye munnange ebiriwo essaawa eno era nga ekiriwo essaawa eno waliwo omuwagizi wa NUP ono baamukwata ne bamutulugunya ne batuuka n'okuba nti amatu ge baagawummulamu ebituli ne bateekako n'ekkufulu nga nsibe. Bobi Wine bw'atyo munnange nga atutegeeza ku mukutu gwe ogwa X. Ate era munnange mu kukuuma MK project still tulaba ebintu bingi ebigenda mu maaso. Ekisooka kuwummuza abo be basuubira okuba nti bayinza okuyiwa ekintu ate ne bawandiika abapya. Essaawa eno omutwalo gumu mu lukumi UPDF etandise okuwandiika abapya era nga yeetaaga omutwalo gumu mu lukumi ogw'abapya. Bano bagenda kuyingirira kuki, ku bisanyizo ki era beebaani, biki balina okubeera nga olina okubeera nga munnange ogenda okuwandiikibwa okuyingira mu UPDF. Ye banakkiriza buli omu ekyo munnange kibuuzo kiri awo. Kakati ate Sarabireete yagambye nti abo bonna abali mu kuwagawaga Moses Ali okubeera nga yeesimbawo 2026 nga MP wa Ajumani, agamba nti bonna munnange beetaaga kubeera nga bakwatibwa bavunaanibwe. Kale bwe nti munnange nkulamusizzaako gwe wenna mpuliriza wano ku Uganda at Large nga bulijjo mu mikwesese sirinaawo munnange kirala kyonna okuleka emimmonde n'emiwogo gyenyeeza munnange okuwa jjo tegibulayo mu mikwesese nga bulijjo. Kansooka n'ekirango era nga munnange ekyo kya mukyala ayitibwa Jessica Nalumansi yonna gy'oli Uganda at Large. Ennamba zange ziri awo emwesembyayo 1015 esembyayo 73 nkontakitingaako Jessica Nalumansi Kasozi. Era nga munnange kigambibwa okuba nti oli muwala wa Venancio Ssennoga, omuntu akunoonya bw'atyo bw'asiteetinga era wasomako naye Budini Girls Boarding School mu Busoga eyo. Kakati bwe bagwe Jessica Nalumansi Kasozi walibadde munnange onoonya mangu Uganda at Large. Kakati Hillside View Apartments gye bali nnyo bali ku Kasozi Jani era gwe yeetaaga okubeera nga munnange opangisa apartment omuli buli kimu twala butwaze tulootwo, wifi, amasannyalaze byonna, sannyalaze tegavaako ate nga ne transport kunona gy'oli. First booking yo wabwereere oba ova ku airport naddala ku airport Entebbe oneewalala yonna newankubadde nga tolina kubanga wate obeera wala nnyo, olina okubanga oli kumpimpi awo. Kale munnange Hillside View Apartments weziri nnyo wali ku Kasozi Jani Entebbe Road tuuka Ennamulanda Kitende Kajjansi buuza ejjanyi ku kyaki wali Hillside View Apartments. Osobola opangisa olunaku, wiiki, omwezi oba emyezi. Ate munnange Timo Property Consultants Limited gye bali nnyo aba Timo Property Consultants Limited bano munnange gye bali nnyo era gwe bw'obanga oyagala ettaka, bw'oba oyagala kugula ttaka oba kutunda ttaka ery'ekyapa tuukirira aba Timo Property Consultants Limited. Ate bw'oba nga olina oyagala okuzimba era balina construction company ya mulembe nnyo. Omusawo waffe waali nnyo dokita ye waali ku ndwadde eza buli kika, akuze research n'amukuguka ate ng'ali talented. Oyinza okugamba nti dokita alina okuba nga specializinga mu kino. Munnange abantu bali talented, abantu gye bali nga bali talented bo nga basawo era asobola okukola research ku bintu ebiwerako. Kale dokita waali bw'oba olina ebirwadde tofa na birwadde, leka kutwala ku kijja balinde paka lw'olifa. Kakati munnange eyo nga tuvuddeyo tutandike mpola mpola nga bulijjo. Munnange Muhoozi yatugamba
nti eyayogera ku MK project mbu it was a blessing in disguise. Kwegamba nti kale newankubadde yakyogerako naye ekiba kitegeeza nti yalyoka n'akyogerako kubanga yali asobola okukisinziirako kale n'akigezaako bw'atyo era n'abanga agamba kale kakibe kambeere president oba kale bakyogeddeko naye nze kale si kyembadde njagala kye yali ategeeza mbu kisi yali agenderera naye olwokuba oli yakyogerako kale katugenderaawo kakati munnange nga tugenderaawo kubanga Sejjusa yabyasa 2013 era n'afuna ebizibu ebitagambika n'atuuka n'okudduka ogenda mu buwaŋŋangusi. Kakati munnange obunkenke jjukira nti kati MK project engeri gye yali erina okuba eyakawolawola nga bagiyisa omwo mpolampola bwe tutyo ng'etulyanga bulaba Namujinga mu kikajjo nti bw'ogenda okiruma bw'oti munnange kukanagana Namujinga yakirya dda kumbi kungulu olaba nga kinyirira. Kati bano baali baagala kintu kino kiyisa munda kituliira omwo nga Namujinga naye muganda wange engeri gye kiri nti ebyama si byangu nnyo kutereka bwe tutyo munnange twategera ku MK project. Kakati MK project we bagitu Sejjusa bwe yagyogererako mu biseera ebyo nti abantu baali bawakananga era bewawakanya bye tubagamba essaawa eno baali bagamba alimba ate kisoboka ne Museveni n'ajeegaana bonna ne bajeegaana bonna ne bajeegaana naye bwe twogerera essaawa eno muganda wange kyali kituufu ekyaddala kye baali boogerako ekya MK project. Kakati munnange engeri gye kiri nti baali balowooza nti bagenda tutusulako kisuule wano mu maaso kati essaawa eno kwegamba oba oli awo nga Muhoozi amaze okuzimba erinnya byagaana. We twogerera twabitegeera dda kati tegakyali mawulire era tukimanye bulungi nnyo nti ono babadde nga bajja bamutegeka kubeera ng'asikira kitaawe ekintu muganda wange kikafuuwe kyewandibadde olaba ng'ekisiraani nti omuntu afuga eggwanga ate ategekere mutabani we ne mutabani we ategekere Uganda mu nkola ya demokrasiya sibwete bwekola ki sibwete bwerina okubeera ng'etambula. Kakati munnange kitegeeza MK project n'ediba tekitegeeza mu maaso g'abantu bonna omusango ne bagusala ti nedda temututeekako MK project yammwe lino eggwanga si lyansikirano. Kakati mu busungu obwo bw'atyo muganda wange Muhoozi Kainerugaba n'anyiiga era ndowooza bwaddaawo n'agamba nti omusajja ono Sejjusa yayasanguza MK project yandeetera ebizibu. Kakati si kyali mugole so kati n'alibadde ndi mugole essaawa eno oba oli awo 2026 bwe yandiggwereddeko tumaze okucangacanga ekintu kyaffe awo ng'abantu balaba nti kati nze asaanidde tumaze okubeera nga tukuba bano bonna bonna. Kakati munnange bw'atyo Jeno Muhoozi n'abaka omutimbagano era ku mutimbagano ku mukutu gwa X kwe yasinzidde n'abeera nga yayise Jeno David Sejjusa Tinyefuuza mbu ajje gy'ali mu ofiisi ye wiiki ejja ensonga mbu annyonnyole ebibadde oba eŋŋamba ezo eza Muhoozi project bitegeeza ki gwe wabyogerako naye kyensuubira kwegamba era ng'abantu abalala bonna bakiraba nga kino kye yakoze eky'okuyisa mu abo abakulu oba be yali badde ng'alaba nga bazeeyibe amaaso nti gwogere ku mutimbagano omwe tojjanga mu ofiisi yange onnyinyonnyola ebya MK project just ku mutimbagano bwe bityo ate era ne bw'oba omuyise nti ajja kunnyonnyole ku ki ekitaliiwo era ensi yonna ekiraba nti MK project muganda wange yayengera dda bweyengera n'okuvunda n'ekola ki n'evunda bakati yadiba. Kakati onnange Muhoozi yayogedde wakati ebiseera ebisinga obungi ayogera directly yagambye nti Jeno David Tinyefuuza Sejjusa mbu is hereby advised to report to my offices next week so that he can explain what he meant by MK project. Kakati kino munnange oyinza okugamba kyalibeera ekituuziza mu bikadde naye ate kibaddewo ebbanga lyonna kubanga emyaka egiwerera ddala nti MK project kibadde nga kyogerebwa eri abo abatubuulira biki ebigenda mu maaso pulaani empanvu ng'oggyeko kalakata Uganda emyaka egiwerera ddala naye ng'ate eno hidden plan
eyokubeera nti nno baali bategeka Muhoozi Kainerugaba nga mutabani wa General Museveni okubeera nga atekinga over presidency. Kakati munnange General Sejjusa ye yasookera ddala y'omu ku ba high ranking officials abaasooka okubeera nga boogera ku kintu kino era nga ye eddoboozi lye lyasooka okubeera nga liwulirwa publicly ng'atugamba nti bannange mukyali awo Museveni yatandika dde okutegeka mutabani we okubeera nga atekinga over waliwo kye bayita MK project. Kakati munnange kino kyaleetawo obunkenke obw'amaanyi mu gavumenti nga bwe nkutegeezeza nti ono yatuuka n'okubeera nga adduka eggwanga agende mu exile, naye munnange oluvannyuma yakomawo ate ne bagasisinkana ne General Museveni ne boogerezeganya ne babivaako, era banga ddene lye yatwala nga tebamulitayaringa mu magye, naye oluvannyuma munnange ne bamulitayaringa mu magye. Kakati wetwogerera essaawa eno ebiwundu ebyo General Sejjusa bye yaleeta nga yasizza ebyama bino Muhoozi abiwulira essaawa eno, kubanga essaawa eno ye ne kitaawe n'abalala bonna beerabanga abali guilty, kubanga luli baali badde bakitusuulako busuuzi mu ngeri. Naye kakati muganda wange ekintu kyamala dda okuteekebwa mu lwatu era nga okusinziira ku nkuba gye bakikubyemu muganda wange essaawa eno ng'oggyeko wrangles ez'omunda eza family tewaliwo nnyo essuubi liri awo, newankubadde nga kisoboka ku mudumu gw'emmundu toddaawo gwe n'oludda nti tekisoboka. Kakati munnange katundi tulabe ekijja kubaga bagamba nti what goes around comes around. Katulinde tulabe ekijja, naye nga bwe nkutegeezezza nti kino ekya MK project newankubadde nga bayagala kukiyisiza mu munda, Sejjusa okuvayo n'akitutegeeza oba oli awo kituleetedde okumanya lwaki bannayuganda batulugunyizibwa, lwaki bannayuganda babadde nga bajja battibwa mu bintu ebitategeerekeka, bajja babuzibwawo, lwaki naddala abo aboogera ku byobufuzi. Kati wabaddewo omuvubuka bw'atyo ku mutimbagano buli omu yamulabye nga amatu baagataddemu ekkufulu, kubanga bangi nnyo bwe twogera ku Ssebuufu, Edward Ssebuufu, nga ono ye Edi Mutwe ye kike Muhoozi yakitulagira ddala nga bwe yakikola, era n'alaga nti abo ye yabatuma. Ogwo gwonna mukululo gwa MK project, kugamba mukululo gwa muntu kulwa mu buyinza ng'ategekera famire ye oba mutabani we, kwegamba ekintu eky'obulabe ennyo nti bannayuganda balina okubeera nga batunuulira ekintu kino nti ate kijja kusukkira ddala singa temwekemba nti waliwo omuvubuka eyatulugunyiziddwa era nga ku mukutu gwa Bobi Wine ogwa X yakutegeeza naga nti Comrade Sebayunzi Robert Muwonge bw'atyo yategeezezza nti yawambibwa ku lunaku olwa Monday oluwedde ssaawa nga 2 Emitalamaaliya wano Buwama Town Council nga akomawo eka. Kakati agamba nti nno ono baamukako kuyingira emmotoka eya Primo, kifaananyi nga bw'okirabaawo, amatu nga bagataddeko zikufulu, bamusibye kantuntunu ne bamutwala mu kifo ekitaategeerekeka, era muganda wange ne banako kubeera nga batulugunya, bamutwala mu theatre okumulongoosa ne batulugunya. Kati abaamukwata baamubuuza ebibuuzo era nga bamubuuza pulaani ya National Unity Platform nti nupu epulaaninga ki, epulaaninga kukola ki, babasasula batya mwe ba foot soldiers, babawa ssente mmeka, pulaani kyeddako n'ebirala bingi nnyo bye bababuuza. Lwaki towagira Museveni, lwaki owagira Bobi Wine bwe bityo. Kakati munnange mu ngeri ey'obulumi ennyo gye baamuyisaamu bwe batyo amatu ne bagakwata ne bagakubamu ebituli ne bateekako ekkufulu ne bazirookinga bulungi nnyo ne babako gye bamusuula ng'enkola yaabwe bweri, akabonero kwe gamba ak'okutiisa abalala nti abasajja bye batukwatirako. Omanyi kati bano abasajja obutemu bo si kipya, in fact kintu kyakwenyumirizaamu gye bali obutemu.
okitegeera era omusajja kangenda nsobola okutta ati ne bataba buke bankola kakati munnange bano nga bamugamba alina okuva mu kibiina kya Nuupu n'ebikolwa byonna ebya Nuupu alina okubireka awo, alina okulekera awo okukola ebikolwa ebiraga nti nno ayagala enkyukakyuka. Kale munnange neeyungako lisiti yaabo abangi ennyo abazzenga munnange batulugunyizibwa, abazzenga bagwa ku ntiisa eno ey'abasajja ba Muhoozi. Era nga munnange si ye yekka, n'abalala bangi nnyo okuleka nga omupozi wali tobeeranga mu Uganda newankubadde nga bannaffe abamu bo babirabanga ebyokusaaga. Era waliwo n'abagamba nti Nuupu yeekwata abo, mbu Nuupu ekoze buli kimu okusobola okufuna obuwagizi mu bantu, mbu etuuka n'okuwamba abantu bayo n'ebatulugunya, mbu okusobola okukola ki, okubeera nga efuna obuganzi. Naye bwe tulaba katugeze singa babadde bamukwata nga bamusiba obanga yabuzibwawo, bwe bagamba amagye ne poliisi, at least side emu ku ezo ebako kyetubuulira ne bamuproducinga najja mu kkooti. Kati neweebuuza bwe kiba nti aba Nuupu be babadde bamulina ate amagye gamufunye gatya ne poliisi, nga bw'olaba Edward Ssebuufu n'abalala bonna abazzenga bawambibwa. Kati gwe omuntu okugamba nti Nuupu yeewamba abantu baayo, ekyo kiba kikolwa kya bujoozi na bunyoomi, kwegamba okujooga okusembayo nti omala okukuba omuntu n'omugamba nti si ggwe yeekubye, towulidde nga weekubwa n'olumwa. Kakati munnange tugenda mu kalulu ka 2026 naye tulaba nga still essaawa eno bali mu kuwandiika magye baagala 1,100 abasirikale aba UPDF. Juzi emabegako twalaba bye baata, kubanga Muhoozi yatutegeeza nti alina 1,000 gwategese okubeera nga bakuuma akalulu. Kakati essaawa eno bwe twogera baagala 1,100 esuubira okuba nti singa babeera bagufunye tunaayingirira ebiseera by'akalulu bajja kuba be baliwo nga ba amateur be basooka ku front. Kati gali amagye gonna ne gabeera reserved singa wabaawo ekintu kyonna. Kati waliwo kibayita okwetegeka, kubanga jjukira nti ezo zonna ssente. Uganda terinaawo lutalo titugenda kulwana na Kenya, Congo, Sudaani, Tanzania, nedda. Naye weebuuze abasirikale bano bonna baaki, kuba bonna balina okugenda ku payroll. Abasomesa bakaaba tebalina ssente. Museveni ye baayongeza ssente bebakaawo n'abalala n'abamemba ba paalamenti okubawa, n'amagye ayagala amalala. Ne weebuuza ati lwaki era amagye gano gonna gagenda kubeera nga tukolera ki? Kati ansa eri emu nti ekisooka be bagenda okubeera nga bali ku ruutingi. Ekibuuzo kye wali badde beebuuza be baani abagenda okubeera nga bali ku ruutingibwa, be baani? Kubanga qualification z'olina okuba nazo ziraga ki? Ebyo byonna balina okubeera nga beebuuza. Naye gwe ky'oba omanya nti Uganda People's Defence Forces UPDF egenda kuba econtactinga recruitment exercise for abantu balina kubeera 1,105 qualified citizens for regular forces and professionals. Era nga munnange kino kigenda kubeerawo okwewandiisa Monday nga 7 July 2025 paka Friday nga 11 July 2025. Kakati tulina okusooka okutunuulira ekigendererwa wano. Kigendererwa ki? Kigendererwa ki? Kubanga batugamba nti eno recruitment balina gikola mu phases. Ba aspiring candidates balina okubeera nga basubmitinga applications zaabwe online. Okusaba olina kubeera nga osabira online. Okitegeera, olina kubeera nga osabira online. Lwaki osabira online? Kansooke mbannyonnyolemu kaawo. Osabira online kubanga online kiba oba savinze time ekisooka n'okubeera nga togenda kate kubiteekako mu mwannyo, kubanga bw'oteekayo okusabako amannya go ggwani ani akuzaala ani, okitegeera, obeera wa awo wonna recruitment exercise eyo muganda wange obeera wa? Kakati gwe Masaaba
n'abalala bonna ate n'amanya gasobola okubeera nga gafaanagana naye ng'ate muganda bwange bagenda okukuba mu ttooki ogenda okwogera nze Masaaba taata yaani ng'oli tikabira ng'oteekawo erinnya awo nga bategeera okay this is Masaaba but okay okubye tuddamu wansi eno details ziraga nti si ye Masaaba nga bwe kirabika ku face. Kakati munnange ba applicants balina okuba nga bawayo passport photo bufaananyi oba passport photo obumanyi bufaananyi buno oba bwe babakuba omuteeka mu ID zammwe, academic documents ne national ID. Kakati ezo ze qualifications ennyangu ennyo okufuna wano e Uganda, ennyangu ennyo okufuna wano e Uganda. ID tukimanyi nti abantu balina ID wano muganda wange, n'omuntu atasobola kwogera Lunyankole ng'akuga nti Munyankole alina ID, akuga nti Munyankole naye Munyankole tasobola dwogera lutereeza bulungi nnyo naye alina ID ye Uganda era akulaga muki Munyankole. Kakati awo we wali obuzibu okitegeera kubanga y'ensonga ki submission erina kubeera submission eyaba applications erina kubeera online kubanga abo bajja kuba bakitegeera mangu era ne balondamu kuba tugenda mu kalulu ka 2026 abantu balina endagamuntu. Kakati omuntu ng'amaze okubeera ng'awandiikibwa mu jje erya UPDF oyinza otya omuma passport olida akulaze nti asaavinga mu UPDF kitegeeza nti aba amaze okufuuka munnansi, abeera amaze okufuuka munnansi ne bwagenda mu UPDF n'asaavingayo emyezi 2 ne bamulitayaringa. Nze ngamba ekyo kiba kimufuula munnansi nga yasaavingako ne mu UPDF ozanya n'okuzanya asobola okufuna byonna awo passport n'ebirala byonna ebikukakana muganda wange nga munnansi awedde emirimu. Ekyebuuzibwa baani abagenda okubeera nga bateekebwa mu UPDF. Kakati munnange okusinziira ku Director of Defence Public Information Major General Felix Kulaije agamba nti ba successful applicants abagenda okubeera nga bayiseemu bagenda kubeera shortlisted, bagenda kubeera uploaded onto the UPDF website and shared with respective district headquarters. Sooka ombulira ekitundu wano e Uganda oba district etaliimu etayeekerwanga teriyo. Kakati gwe jagamba nti ate bana bajja tulaga nti bali bavuddewa baabala bavudde gye na muganda wange tulina obuzibu bw'amaanyi nnyo naye awo nawo waakutunuulira eryo gye. Kakati munnange ebintu bino district 135 ebibuga 11 ebisuubira okubeera nga biyingira mu exercise eno naye nga bwe mputegeezezza muganda wange nti kano kakodyo ak'okurekrutinga ba foreigners into ejje erya Uganda erya UPDF era nga bano bagenda kuba babateeka obutereevu mu SFC mu jaati era nga ojja genda okwesanga muganda wange nti abasajja akukuba byambala obukookolo mu kulonda okujja enguzi oba nantagambwako mu mbeera gye tulimu eno 2026 general elections mwana Uganda olina okwenyweza Uganda nga bwe nkutegeezezza nti essaawa eryo tetuli mu lutalo. Batugamba nti Uganda security eri ggulugulu, teri ggwanga oba lya mulirwano lyonna litulinako olutalo. Kakati lwaki obuira recruiting abantu abangi abo mujje? Lwaki toteeka katugeze nti kati nga poliisi nze ngamba essaawa eno yeyandibadde giyitako okubeeramu okurecruitingibwamu abantu abagenda okutuyambako obaolyawo okukuuma akalulu ka 2026 naye UPDF yeri mu kwejjuza yeepakirapakira. Kakati munnange awo munnange we tuli naye bwe bagamba nti application ziri online n'ekyo nakyo eri ba professionals ne ba non professionals. Kakati abatali professional abali mu kyalo banaategeera batya
banaategeera batya era tebabe nakozesa smartphones abamu nti baapulayinge ndabidde wano ku national IDs renewal nti gwe bwe bajjuliza ku online bw'otuuka wali waba online ey'abo abaakolera ku online kubanga olina okugenda bakuba akafaananyi bakwate amaaso biki ababitegeera batono era layini yammwe eyanguwa era gwe oba oli mugezigezi sooka ojjulize ku online then wali ogenda ojja kuwanguwa okuvaawo tojja kubeera mu layini y'abali abangi kakati ebintu bya online nabyo biri awo ekyo nga kiri awo ate lwaki era still online nti kyangu nnyo okweriminetingibwa mu online obutamala budde kwegamba ekintu ne kiyita buyisaawo oba kabe kasinge nga n'omutwalo ogwo ogumu mu 1,500 already gwafunika dda ekyo kisoboka wano e Uganda munnange bino byonna kwegamba bwe tutunuulira embeera kati eyo bwetu nga bw'eri awo nyinza ogirireetinga katugeze nga ku kya Moses Ali mumulaba ku myaka gy'alina akadiyidde ddala naye bakugamba nti waliwo endagaano gye baasayininga simanya ni Museveni ekyo kifo tekivuganyizibwako kakati bwe kiba nti baasayininga endagaano tekivuganyizibwako we baagisayiningira Museveni yalina ekigendeere ekyokuba nti nno demokrasi ow'okulonda nti nno NRM basobola ogisinga yali amuteekamu ekitiibwa oba yali akimanyi nti agenda kalakata eggwanga okumala ebbanga n'ebbanga kati olw'okuba nti baasayininga endagaano eyo nti ye ekifo kye tekikwatibwako kikulaga nti eggwanga lino baali pulaningira dde okubeera nti balifuga emyaka n'emyaka era Moses Ali ye living testimony eriwo nti era ekifo kye nga bo bagamba tebajja kikwatako era nga bakakasa nti tebajja kubeera nga balangirira omuntu yenna oba NRM ejja kubeera mu buyinza okumala ebbanga n'ebbanga bajjina Museveni yakyogerako dda NRM egenda kumbeera mu buyinza okumala ebbanga eriwerera ddala mu abalowooza nti egenda muli ku byammwe ekyo yakyogera dda bw'oba akatambyako waliwo kalabyeko ku mutimbagano kakati biki bye bapulaningira eggwanga mu maaso biki ddala ebiri mu maaso eyo bye tutamanyi oba oli awo bye tugeza kukuba nga twogerako essaawa eno nga bw'ola Muhwezi project bwe yayogerwako Sejjusa 2013 essaawa eno nga ebiriwo naawe osobola okukitegeera nti newankubadde nga kyabakola bubi nnyo naye ate eyayogera ebyo Sejjusa ng'atubulira ekijja mu maaso ne bakiwakanya ne Gen. Museveni n'akiwakanyiza ddala essaawa eno simanyi kikyayinza kwogera nti oba Sejjusa yali alimba oba talimba kakati ebintu bino bigenda kubaawo era singa bannayuganda babeera tebafuddeeyo nti gwe nga bw'olaba Moses Ali essaawa eno bw'ali ku myaka egyo gy'aliko takyasula na kwogera naye akyali awo bakyamupuushinga okubeera nti nno ekifo kye mbu baakola endagaano naye nga weebuuza nti kale bwe babeera baakola endagaano baba tasobola n'okwogera mu bantu lwaki oba kale alinayo batabani be lwaki tebajja ne beesimbawo democratically ne bakabbira eyo mpola batabani be ne bakola ki kubanga ate nakyo ekyo kiseseza ddala kakati omusajja ono munnange omulwadde nnyo Saalabireete yagambye nti okumusindiikiriza okubeera nti ayingira akalulu ka 2026 abakikola babeera balinyiridde eddembe lye ng'omuntu mu bukadde bwe era balina kubeera nga bakwatibwa nti gwe okusindiikiriza First Deputy Prime Minister Gen. Moses Ali okubeera nga contestinga mu upcoming 2026 general elections despite his advanced age and ailing health, you should be arrested. Kakati twebuuza nti baani abo nti abagezaako okubeera nti bamukwatiridde awo alina okubeera nga yeesimbawo nti tebasobola kubeera nga bagamba owange kubanga endagaano gye baakola teriiko myaka kuba omuntu kati bw'aba akuze ngaawo bw'atyo kati bw'olaba ekya Moses Ali nga kiri bwe kityo abantu baajumani nga basobola okuba nga nabo babateekako omuntu bw'atyo abamu ne bakkiriza era nga kino kikumbwamu omuliro abo abamukozesa okumukolamu ssente kati nga Moses Ali bw'ali awo kuba ye takyasobola kumanya bigenda mu maaso nnyo kiri awo kati waliwo abamuliirako ssente kati abantu baajumani bwe babeera nga bo nabo basobola okubeera nga bakkiriza ekintu bwe kityo ekyo kyongera okubeera nga kikusiigira ekifaananyi nti bwe kiba bwe kityo kiba kitegeeza nti Gen. Museveni ku ntebe
okufuga paka kufa nti ne mutabani wajje n'abalala mu famire bajje bakwate ekyo muganda wange goyinza okulaba nga ekyobulimba oba ekitaliyo naye obubonero bwonna bulaga nti olukwe lubadde lunene nnyo luwanvu nnyo lubadde lunene nnyo ate era nga luwanvu nnyo kati bwe tuli essaawa eno tewaliwo kye tutamanyi nti tugenda mu kalulu ka 2026 buli munnayuganda amanyi kiki ekigenda mu maaso era gwe bw'oba osazeewo muganda wange eggwanga oliweeyo balitwale kiri gy'oli togenda kugamba nti munaate tetwamanya kati tulabuse katuzibuse amaaso kimala bannange ebyo tebiriiyo kubanga jjukira waliwo enkola eya zero tolerance tewali kye tutayogedde buli kimu mukimanyi teri kwekwasa